yenze yekolera itongwa mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti muli bulungi naffe Muzeidunde ne waffe abadde akyatulunze bulungi nawuliddeko nti omukyala Anita Amongi yamaze dda okulekulira ekifo kye ekyoba deputy speaker era yamaze dda okujjayo empapula ezigenda mbu okumutuusa ku bwa speaker naye kano kawoningi kankamuwe olaba abantu b'engulu batandise dda okucacala nti omwana waabwe yafudde butwa abantu b'engulu bo bamaze dda okutegeera amazima twamaze dda okubakumamu omulyo babuulira amazima ti omwana wammwe yafudde butwa ate era nkulayirira nabo bakiguze kakati batandise okuteeka gavumenti ku nninga bafulumye alipoota entuufu ku kyasse omwana waabwe tebalimbalimba ensi ti omwana yafudde butwa nti omwana yafudde birwadde birala bo bagamba omwana yafudde butwa era jjo nabadde ndi awo nga ndaba muganda woolanya mu nnamawulire yamubuuzizza kati okuva lwe kiri nti kino ekifo mubadde nakyo onajja okuvuganya ku bubaka bwa palamenti osikire muganda we yagambye I hate politics eyo statement yabadde deep kati mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kukola bwati okukakkanya omuliro gw'abantu bali obutacacara nnyo olwokuba abadde bamanyi obwa speaker bwabwe era speaker agenda kuva mu region yaabwe Anita Amongi ni keso obadde tokimanyi speaker agenda kuva mu region y'engulu kubanga ab'engulu bategedde dda ti omwana waabwe yafudde butwa kakati okubakakkanyamu mwami Yoweri Kaguta Museveni alina okubalekera ekifo ekyo era Jacob Oboth ono yagenda okufuuka speaker wa parliament in case obadde tokimanyi Yoweri Kaguta Museveni alina enkola ye aba region endala alina ebifo bye yatulimbisa nti omuganda bw'aba yabadde speaker ono ne bwakola bw'ati assaawo omuganda egyo emyaka 5 abaganda balowooze nti balina obuyinza bw'aba abadde musoga era assaawo musoga abasoga balowooze nti balina obuyinza bw'aba abadde w'engulu era buwa bw'engulu ab'engulu balowooze nti balina obuyinza tagenda kukkiriza bwa speaker kuva ngulu kukomawo mu Eastern Uganda kuba ne Kadaga yali ava mu Eastern Uganda wadde oli amaze omujjawo kakati okubakkakkanyaamu ku busungu obwo obungi bwe balina era agenda kubalekera obwa speaker wano nno Anita Amongi ogwawa olekulidde wano kafo olw'okuba olubirira ekinene naye omuganda agamba nti empande emu eyiwa ekisero omululu gwe wayolesezza okujjayo mukama wo gw'otuule ng'okolagana n'abamugjeyo gw'otuule munnange empande emu eyiwa ekisero kiramba kaali Museveni okuva lwe kiri nti bali batandise dda omukubira empiiyi etandise omuwunyirira alina okufuna perfume a refreshing air era agenda kubaddiza obwa speaker era agenda okufuuka speaker wa parliament agenda kuva mu Northern region kakati awo mukyala mukulu munnange akafago ke walekulidde oluvannyuma lw'okuzannya Tate Games ku mukama wo nako nkulayirira kalugenze osigadde mu bbanga olinga kitengejja ku mazzi kubanga ab'engulu olunaku olwaleero bw'okeera n'obajjako obwa speaker ng'alaba kimanyi batandise dda okukuba walala ti omwana waffe yafudde butwa kitegeeza obanga abapuluvinga ti mbadde njagala kubajjako obwa speaker era okuva n'olwaleero ndi mulabe wammwe kati ono mugezimu Museveni okuva lwe kiri nti batandise dda omuwogganira batandise dda ozuula amazima agenda kuba wa speaker Anita Amongi toli wa mugaso nnyo kusinga ntebe ya mwami Museveni era bw'alaba ekigiteeka mu matigga naye oba yakusuubizza kyakikuggyako n'asooka saving entebe ye kakali ye mutima ekintu kimuga nti ekisaving entebe yo tudde kuddiza abantu b'engulu bwa speaker ate akumanya oli kakazi kavumu oli determined osobola n'okutta omuntu ku byenfuna tayagala bantu bavumu tayagala bantu basalawo ayagala abantu nga basimala googera nga ba Jessica Alupo naye gwe kakati munnange nkukubagiza in advance ng'olabye n'ekifo kyo yenze yeekolera itongwa mu gitambuze